sigenda kwogera ku Bible musumba Bible gyakozesa sintuufu tetufudde yani yagimuwa sintuufu abantu bakubye ebitabo bakubye ebibayiboosi batattane omutindo gwa Bayibuli era ffe omukisa gwe tulina tusoma versions ez'enjawulo gwe mukisa gwe tulina okusigala tuli ku mulamwa kyova olaba abadde abisoma mmwe temubiwuliranga nako ibyakikatuliki temubiwuliranga nako eyo si Bible eyo si Bible ne bwagikunkumula ne bwagiraga atya si Bible era nze juzi nasanga abasumba nga beegasekasa mbu bawandiika Bayibuli nga bali mugitereza ne bagamba mujja kukola ensobi kumbe mwe n'abawandiika Bayibuli tekuli kumwe yasoma hermeneutics. What is hermeneutics? The science and the art of interpreting the Bible. Kabiina k'abasumba waliwo ayita bayitaba oyita baki bino ebintu byaba kakati abavuunula tebalina hermeneutics. Oyo muzibu Bible schools wano mu Uganda ntono ezisobola okusomesa halimu ne calculations. Nze nabagamba mwasuze mutya mwasibye mutya nali ngamba muganda wange Konkona emuganda totawana kugenda wa Mukuye totawana kugenda wa Mukuye hermeneutics anthropologics anthropology genetics statistics theologistics wasoma nnyo gwe wasomera ddala era abasumba banno basinga ekyo kyonna kikkiriza gwe wasomera Philippines ne kanisa eri mu Philippines ogimanyi gwe wasoma olaba tuuse ku level ey'okugamba ekitabo omusumba Konkona kye yajja nakyo nti si kituufu ebigambo byo bikubagana ebigambo byengeri gy'obiwaawanyamu mu kamwa bitabula Konkona bwe yali atandika okuweereza nakulaba yalina ekyandikwa kye yaleeta reaction yo nobeera ng'akigaana n'ababuuza nti eno Bible gye nkutte si ye yammwe Mukuye ng'ogamba nti olunyiriri lwasoma teruliimu Konkona yennyini najja n'ababuuza nti n'olunyiriri temulina mu Bible zammwe Konkona temululina ye mbuuza atandika otya okusoma ezo zonna zo n'ennyiririzi yali asoma nga mutunula butunuzi temumugamba nti waayo byosoma tetubiraba wano ne musoma n'asoma ennyiriri ne muwuliriza ne musigalira nga muwuliriza ne muluka ne mwekwata ne mu ngalo ne mwesibulagana nga mumaliriza olukuŋŋaana abayinza embuuza modulator mutabani wo lwaki bwe yali Konkona yali asoma ennyiriri ezo in fact kino kiswaza n'okuswaza Mukuye oswaza in fact Konkona ennyiriri omukyala yali amusomera Bible Konkona teyasoma Bible Konkona teyalina Bible nti eri ku kituuti nti agibikudde agisoma omukyala yali amusomera Bible kati gw'ova otya eri okujja ate okujjajinga Bible ya Konkona nti yali ntuufu nina abaweereza be nagambye era mubasindikira message nti bajje badebatinge namwe kunsi nabagaye temutawana gendayo eyo wa Mukuye okuva lwakunamira omulambo gwa Ssenfuma okuva lwakunamira omulambo gwa Ssenfuma n'odduka emisinde n'ofuna akabuloga awo kali awo omuvubuka ali awo kaccano n'otuula sawa namba oli wali oli mu kuwulula bigambo
kuva wakunamira omulambo gwa Ssenfuma musajja gwena nakwambula mu bantu benyiza okugamba nti nakwambula gwe nkuteeka wali kati wulya byotandise okwogera omuntu omuweereza gwe kutugane katutandise okuteeka mu kiti ky'abataata otandika okwogera ebigambo bifaanaganako bityo otandika ate bayibuli ya Konkona gikubemu ebituli Konkona singa bayibuli eyo gy'alina ekubibwamu ebituli singa gyagenda mu nkuŋŋaana yonna akyayimirirayo okwogera bintu biringanga bibiri mu kwebyo byetunulira wegendereze gwe kasitawo neetwala nti gwe mugezi okusinga banna abalala gwe mugezi okusinga banna abalala tebasoma ate abasumba boyogerako nti nasanga yogera amannya gaabwe ekintu kino kyoli mu kwetikka togeneralizinga basumba yogera gundi erinnya lya gundi olyogere n'erinnya lya gundi olyogere kubanga eri abasumba mu byalo eyo genuinely nga batambudde bulungi ne Mukama tebali mu ntalo zammwe ezo za nankani genuinely batambudde bulungi ne Mukama ekimu ekyekumi tafudde yafunye emimmonde n'afuna n'amagye 2 n'afuna n'olukumi n'omutwalo ekkanisa negenda mu maaso myaka 2 myaka 10 ali mu kusumba abantu be 5 10 abantu be 5 10 abantu 20 bagenda mu ggulu babulira enjiri ya butukuvu na butuukirivu basumululwa babulira ku lusedi kyalo ku kyalo kati tokigeneralizinga abasumba era nedda kubakunyiza bw'obojjayo mukuye ne bw'oli boyagala otya wadde wagenda ne weenenya ku UCC kibi nnyo nti Ssenfuma yavaawo n'agenda yeyandibadde akutaasa naye kuva wakunamira omulambo gwe wadde watimirira ku kituuti kya UCC ne weenenya ojja sigala ng'oli mu buliri eyo webase ne mukyalawo era oguntu ogulala gujje mu mutwe gwe oyagala ogaye katubasumbuweyo ne kino wakipimye naye kyaganye kino wakipimye era bu vidiyo mubusazeesaze naye kiganye nkugambye kino kiganye ekkanisa egenda sigala ng'ewa tithingi kiganye era olina abaweereza bebadde oyagala okuyita kino kati gwagala kifunirako kafeemu ako manyi ebintu biringanga bibiri ebitwala attraction y'ekkanisa olwaleero kimu kya 10 nakukubanyiririza bayibuli aberdamina byakola byebujingo byakola n'abalabi bazibakola kubanga omanya ndi bonna akyogerako kino kababeere baffere bannabbi b'obulimba be batyo bajja oba omanyi onna akyogerako kino kanisa bajja vayo bagamba onayogera bityo mufere wuuno mujje mumuwulirize vidiyo zino tugenda kuzitereka Mukuye nze Mukuye nali nkuwa respect naye okuva wakunamira omulambo gwa kitaawo Ssenfuma kati abyoli mu kwogera odde ku bayibuli ya Konkona ogijajinge gwe nkugobye ate ne butabani bwo bulekerawo okuntaaginga mu vidiyo zaabwe tebikyakola makulu